Tusenda mu site. Wanyikansala. Tufuddeyo wa chairman kati tuli wano nga kuifa tugenda waka. Tugenda waka eri sene uwo eri waka wenyini. Mapa mumumpitireko. Eyo gate. Makanga. Nkomyewo mu maka gange gano nabonaabonera nkomyewo mu maka gange eddagala liwafulume nkomyewo mukazi gwe mupangisa wajja kupangisa garaje eno n'otwala ennyumba yonna ng'otwala otya ennyumba nga wagigula nga wagulawo wano tetwagulawo nga ensi yonna etulaba nogwengwe ova eri n'otandika ogamba ng'otwala butwazi olowooza ennyumba balonda bulonzi ng'alonda ssente nnyumba yange njagala fuluma oba mwoli fuluma Fuluma, fuluma. Fuluma nyumba ya. Fuluma. Gula wo. Come back home. Gula we nyumba. Gula we come. Agula we nyumba. Wagale. Wagale. Leo. Njagala njuya. Tulusimbulemu. Gulawo agulewo. Agulewo. Agulewo saidize. Open the house. This house is not yours. Judge. Open. The house is not yours. Open. Open. These are mommy and daddy's youthful efforts. Open. Ayi bandu uli hula chingura ni hula. Oja kugulawo. Ayi we kugulawo. Chiche chigano. Gulawo. 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 Yambeko. Gulawo. Gulawo. Yambeko. She broke the other. Also, as we have to break so that she can find her way out. Ma, mnyabo. Gula ongwangu. Gula wenyumba. Banino kuzingira wa. Okuba wekyoto. Talina magezi. Wabanga omukyalo oyo waawano nze mbabuulira. Ayogera omutongole wa kuno w'Obwakabaka. Ayogere chairman omukadde eyaliko n'amaka kyabako. Open the house. Open the house. Hello. Mzazi, tujazana. Hello. Enenjia. Open! Why are you not open? Is this your house? You know. Wait, don't. Omukazi gwe gulawo. Mukyalo oli muli kibuukadde. Baawo n'abaana bugendo kupangisa n'abaana be basatu. Buli wiiki ng'akyusa abasajja oyo mu garaji muno. Buli wiiki ng'aleeta abasajja ab'enjawulo.
kweyagatirako anko waffe kweyagatirako anko waffe mugaba dadi bwe yafa ndowooza n'agamba nfuna opportunity fuluma n'omwana wo genda n'omwana wo gye wamuzaala tetukwolera abalwadde gulawo gamubannange fuluma no baani tewali munno wano genda wazaala abaana bo yesi kiri mundi kyekwesi kimpi vai yali mwali bonna biveemu nyumba yange ebintu byange ebintu byoli ebintu byaffe ebisinga ayinamu ebintu bitono yayingiza engoye ze fanicha byonna byaffe ndowooza afulina okuba n'ebitanda emifaliso byonna byalimu yabiwamba mu covid nga dadi afudde bwelaba eyo chansi nga bati tebakyatambula n'amenya luli olujja oluyingira enju n'ayingira enju n'agiwamba nalekerawo okusasula rent kati twekangirawo nga yeyanjuddeko ng'omukazi wa dadi olwakuba yali adeetinga anko waffe mugaba nga tulaba twali tumanye omupangisa waffe aze tukungubagirako tugenda olaba yeyanjudde ng'omukyala naffe twekanga naye nga kumbe yayingira dde enju twali tulaba takyasasula rent nga tugamba oba sente zamuggwako nga kumbe yayingira dde enju yefuula yiye manya gange nze Jemima Maria Nyapendi nze omuwala omukulu ow'omugenzi okugasa eddu nanyini maka gano era nze administrator we estate ye yonna twafuna letters of administration era tuzze nga tugira mu procedures tetwatakinze butakinzi naye tugidde mu procedures zonna era kooti etukkiriza otwala amaka gano Anyango Joanili, the daughter to the late okugasa eddu tukomyewo mu nju yaffe eno kuba naffe twetaaga ogikozesa twetaaga tusobola ogipangisa netufunamu fees kuba right now we are almost stuck. Since daddy died ono omukazi ono omukyala amanya ge ye Harriet Nanfuma atunda ebisuuka ebikadde mu kikuubo omukyala ono yajjanga mupangisa nga netumuwaako garage apangise netugalawo olugi luli eri naye during covid time twali tetutambula nga tetusobola kujja eno so twali tubeerera ekiteetika omukyalo ono n'awombera ddala amaka gaffe jjajja n'amugamba aveemu anko baffe ne bagezaako okumwogezaako nga wonoyogera ngolowooza omuntu ategeera. You know, when you speak to someone, you think they understand. Nebagezaako okwogera naye pistoks zaagaana neyeefula nti agenda kuloopa mu kooti. Omuntu eyajjanga omupangisa talina buyinza butwala nnyumba eno. Zonna tuzikoze tuziyiseemu zonna tuzimaze era tubadde tukomyewo tutwale ennyumba yaffe. Omukyala omukyala maama Miima nze ndudde kuno emyaka 25 naye oyo omukyala bw'aba agamba nti amanyi kuna amaka 10 n'agamba wano wa mutunze gundi wano wa gundi wano wa gundi ng'amanyi ne kyamaani waffe omukadde n'omutongole waffe owa Bwakabaka aveeyo ayogere ate omuntu ng'olina nnyini kintu teweekweka. Nze seekweka ate njagala nnyo amazima kyava avaayo ayogere nti wano we wali yakyamaani kubanga kumpi nnyo around kyabaakola kubanga n'omwami bwe yafa nannyini wakaffe nga baneiba ali atuganye okuma ekyoto ffe twesondamu enku ne tujja ne tukuma olumbe kumpaka awo woolaba bw'aba abyegaana aveeyo. Omwami bwe yafa ffe yali atuganye okuma ekyoto era geeti yaggulwa kumpaka ne twesonamu enku awo ewakumwa ekyoto mu lujja naye nga yali atuganye gyagajja ye yamanyi naye ng'ekituufu nze nane mutabani wange kati
yajja kuba twajja kuno nga wa myaka egyo 5 kati awezeza 30 yazannyanga n'abo abaana ng'era mukwano gw'omugenzi era naye bw'aba asobola okujja n'akubulira ekituufu ku makaaga kubanga ye yazannyirangawo nga mwana kati omukyala aluyuddewo yajja wano during covid time omwami era waafiira covid yali atuganye n'okuyingira awo twayingirawo ku mpaka kyekyo kati tetumutegeera nnyo naye ono gwe tusinga okutegeera twandibadde tukola ki tugamba nti amumanyi naye yandibudde ewamu kubanga zisitya kamera zajjirira tandiisa sisula wuwe kikwate nga kyeyogezera ekisimu kyegeziwaza tekirina magezi mu busiru bwakyo kivuddeyo kimama kiveeyo kivireyo kirabye omupangisa neyefuula mbundi nange ndiamuze nawanda obwati nina bantu nange sebaali uyazere yemwali ate kutukutegezaako ki Gulawo tekiwe myaka 25 muteekerebwe teka wansi yesi neno funasikwano zimuterekwa muterebwe outside of the gate neno zifangasize muteekerebwe nibinono kaleka abaana bemuteekerebwe zizo kumye engasoza mukasuka bintu byona si wabwerwawo muteeke wabweru wa geeti muteeke wabweru wa geeti pasize bambi muzimutwalire nabana wali obusero nkomyewo n'abaana bange nkomyewo eyo tv yaffe zino entebe zonna zaffe nemeeza yaffe
no dining yange najikula wakatumba dining najikula wakatumba mchana waliye bayisi mubimuwe mukwate mutwali ebintu byomuyaffe kiki kiri ebulena bigundi basimu ge gafulumye gakwate ajja kwata amasimu gagende esawoze zimuwe ebyo madaviibyo bibeiko ebya kiki ekikokwese ekikuku kiki gabakunyumba yange webifanga simugwe enyumba jange ontakatasi manga nyabo abana bende njowabe omukazi gw'okutasoma bwekukuba nawe yasoka nabe vaayo omwana oyo kirungi cyane kutafuluma omukazi vaayo nekyana kyo kuba n'ebyana byabigalidde omukyala avuddeyo n'ankuba n'omusayi gugwo ankubye ne ku mutwe oza omusayi mukulaba n'ebiwundu n'ekizimbe tubadde tekirwana naye ffe tujjidde mu mateeka ku Mujja abeeyo muli bulungi mulimu kirasha avuddeemu sobola kuvaawo ekizibu kwayita gyotali ojakula ojja byalumba kansala abakagange abaana bo ababajja wabaza wala mulimu ekinyovu sajangona netumupangisa garage netumupangisa akasemba okalaba netumupangisa akasemba akaliwala nibajasula owulira omwani yalumenyawa yamenyawa nayingitwali twamubabwe napangisa waliweka napangise wati section ya garage okiwulira kyokka yekangamiriza omwami bwe yafa nayingira enyumba nagiwamba kati yefuula amalina enyumba yange lwaki tofuluma ye ensi ekulinze ekulabeko fuluma ensi ekulabe aki ab'ekyalo otya baaki fuluma
ne kakati omukyala kyagala okugulawo kitegere Ojayeri. akubirirawo kamera yo No, it's not over. No, you come in a normal way. If your brothers are there. All of those people have told her to leave this house. She refused, even the mother-in-law. But have you ever sat in a meeting whereby you... mutabani kamera sebo mujjeo the government is saying they are sadigani what was silver house Agende yazala abaana be. Agende yazala abaana be. Tetugawo. Ababe gye yabazaala bazaala mu miti. Yesiba ku nnyumba yaffe amanyi bwe twagulawo. Njagizaawo it's my house. Njagizaawo ffe twagyezimba. Bali saagala bamawulire musongemu muteekemu ono kamera muteekemu oli kamera temugezaako tukwata ffe n'abaliwa that is a security purpose twatusindikidwa okubaaba okuva wadde What we do? Who are you? Madam. We are going to go to the area. So what we do, we move at the station, we sit, but now the challenge is, I don't know who's going to provide the security because... Oh, he's here. So we keep until we come back. Have you heard? Yeah, we go. Madam, we got the police station, we sit. Please don't talk about greed. Enyumba omanyi gye yava. Koloti omanyi batwagulawo. Walowooza bakeera bukezi ne batwala. Mwe wazaala abaana bato balina bakitaabwe. Okozesa mukisa gwa dadi kufa. Bw'omupangise yajja n'abaana. Omanyi batwagulawo. My mother and father took full efforts. Tugende. You pass from this, I think you are going to what yeyo twagikubidde dda Nansana. Newspaper people, you should be balanced. You should get both sides. abasirikale afe tukuyita nyabo I am requesting you. First pull down your temugenda nazo kusinga ate poliisi
otasepula mukyala kumutwala mu nnyumba yayingira maani ebiri eriyo boda omululu bakuzibya webalina makazi wagazimba katoddamu owa P5 owa P5 amanya gange nze Harriet Kiiza amanya gange nze Harriet Kiiza nzize wano nga nzize okutegeeza LC chairman mwami Kawesi Stephen mutegeeze nti nkomyewo mu maka gange gamanyi obulungi nti maka gange ge twazimba n'omwami wange twagulawo awantu abo twawagula ku Samwiri Ntambi mu 2024 ne tuzimba ne tuyingira ng'ennyumba tennaggwa bwe twamala okuyingira ne tubeeramu naye omukyala yajjanga mupangisa n'abaana be basatu ne bbaawo abaana gwe bayitanga ango omukyala oyo ye Nanfuma Harriet n'agamba n'atupangisaako ennyumba ffe nga twali tuguze ennyumba endala ekiteeteka nga tennaba kuggwa bulungi bwe twamaliriza ne tugenda ne tumuleka ng'akuuma garagi yokka ng'era tujja ng'omuntu bw'aba afudde ku kyalo okwo oba omukolo gwonna nga tujja ne tusula mu nnyumba yaffe enkeera ne tugenda ku mukolo ne tumala ne tuddayo ekiteeteka oye omwami wange bwe yafa omukyalo oyo n'ajja okuziika n'agamba ne yeeyanjulanga ye mbu naye nnamwandu era omukyalo okuva olwo yalemera mu nnyumba n'abaana be be yajja nabo okupangisa basatu mwe babeera mu nnyumba omukyala tumugamba va mu nnyumba omukyala agaanye nange ennyumba yange njagala kukoma njipangisa abantu mperera abaana nze abaana n'abaweereza ki kitaabwe yafa omukyala ali muli ye gye yazaala abaana be tesobola kgenda n'abeereyo okusinga okwesiba ku nnyumba y'abaana bange gye twabonaabonera agende nsaba abantu abekikwatako babuuze ekyalo oba ddala ani nannyini nnyumba eyo nze nkomyewo mu nnyumba yange siyina bulabe era bintu bye ŋŋenda biteeka wali ebweru agende afune gy'abitwala nange nkomyewo abaana bange mu nnyumba tubeere awo okugasa eddu kakati tulambulire omwami yali dadi omwami okugasa eddu twafumbiriganwa nga fembi tuli bavubuka ne tugula awo ewa mwami Ntambi Samwiri ng'akyaliwo ne tuzimba
naye tetwali official married ne tuzaala abaana Jemima Nyapendi ne tuzaala Joani Anyango ne tuzaala Joyi Nyakekyo ne nzaala ne Jesse Ogeni. Abaana bange bonna mbalina era twabazaalira mu nnyumba omwo okujjako Jesse ono gwe yaleka nga wa myezi 2 naye abaana abasigadde bonna tubazaalidde mu nnyumba omwo. Naye omukyala saamanya kisitaani gye yava eyamwambalira yerimbe mbwe ennyumba yiye era akulizeemu abaana be gyoba gye yabazaala bo tebalina bakitaaba. Yajja ng'anoonya nnyumba yakupangisa n'atutegeeza nti alina omwana alina ekizibu ku mutwe nti omwana we buli waapangisa bamugoba. N'atugamba tumupangiseeko ennyumba kati olw'okuba twali kugenda mu nnyumba eri mwaka ki ogwo 2016 najja n'apangisa kati olw'okuba twali kugenda mu eri enju nze ate nina ekisa ku bakazi kwanza omukazi abeeremu bwe tunajjanga ng'akuumye residential kubanga ziri rental units ziri eri bbali zokka zeesudde kati nga tulabanga omukisa omuntu agenda tusigalira awaka nga mukyala asitumuleka mu galoji era twajjanga naye nga nze nzijja tukola byaffe nga naye ali mu galoji n'abaana be naye nsi saamanyi omukyala gye yajja kirowoozo ekiwamba ennyumba ne gye buli eno omukyala abukadde ali mu nnyumba n'abaana be. Mu nnyumba yange sirina kye mwagazi ave mu nju yange agende. Mwali mumutuukiriddeko ne mumugamba aveemu n'abaana? Ye ne nnyazaala wange Maria Nyapende Kasawo yamugamba, ne mulamu wange Opeedi yamugamba, ne mulamu wange Okutu yamugamba, ne omukulu w'ekika Taata Ofumba yamugamba. Omukazi oyo ng'avuma bavumi. Sigenda bulwa fiizi z'abaana ng'omukyala ali muli mu nnyumba mu ntuuyo zange. Oba alina abamuwaga mu kika mwennyini? Alina omusajja mulamu wange omu gwe yali ayagala emabega nga bwe tukimanyi. Mulamu Mugaba yajjanga ne basinkana nga ffe tukinga tebitukwatako nga beebeerera mu galaji yaabwe naye nga tabeerawo nnyo naye nga lwaze asula eri ng'olwo omukyala oyo yagoba oyo anku gwe bajja naye n'abaana. Kati omusajja oyo yayagala bawambe ennyumba. Muganda wa bba wange bamuyita Mugabayo, kansala weeyo Kayunga ku district ayagala bawambe ennyumba bagigabane bagitunde bagigabane. Okay. Bulo nange sijja kukkiriza nga ne buloke yatulabira poloti bwali ajulira n'abaaliko ku ndagaano nga tugulawo weebali bajulira yaveeri atwale tekisoboka. Amanya gange nze Stephen Kawesa nga yenze chairman ow'ekyalo kino ky'Ekatooke ate era nga yenze empya ddako wa Nansana Municipality 2026. Ensonga eriwo kaakano y'ey'omutuuze wange Harriet Kiza okuviira ddala emabega chairman w'ekyalo nali mumanyi ng'omutuuze wange n'omugenzi eyali mwami w'Esseddo Mukama gwe yajjula mulamu w'eseera. Naye emabega kaawo yalabikako ne mugamba kiki ekyakutuuka ku kiki lwaki tobeera mu makaago namu naye tulinamu obuzibuzibu obuuza nti buzibu ki nti waliwo omukyala yajjanga omupangisa naye yakola ki amaka gaffe yageddiza ate nga nzijukira ebiseera ebyo waliwo gavumenti bwe yagambira nti twetaaga LC zibeere nga zitegeera abantu ababa basenga ku kitundu. Nayisaamu eddoboozi nga kyama nga tusaba abantu bajje beeyanjule. Mu bbanga eryo omukulu mwe yajjira n'amu ku bapangisa be yali alina yajja n'omukyalo oyo yagaa nti kyama munnange bamu ku bapangisa nakola ki bennina sijjukira baki naye nga kyenzijukira omukyalo oyo yajja naye era n'amunyanjulira ng'omupangisaawo. Kati enkola gye tukola wakati mu kufunayo kasente k'erusi nababuulira ebyetaagisa nga omuntu wabazze n'ebbaluwa okumukolerako sitampu waliwo akatonotono kakola ki
gatulekera abataze na bbaluwa waliwo ebbaluwa gye tumuwa era nabaako kakola ki anga nti akatuddeyo tweteeketeeke tujja kukola ki tujja kudda okuva olusadda mukola ki ate ngenda okuwulira amawulire nti gwe banyanjulira ng'omupangisa ate saawa eno eyeddiza ennyumba ey'omukyala Harriet Keza nebinsobera ningamu omukyala amateeka tegakuyambye omuntu yeddiza eti ennyumba yo one nga teyali mukyala wa mwami wo second of all byajjirako byali birala tosobola kujja nga otuzze kupangisa ate n'ofuminikira nga ate okoze ki otutte maka amateeka gaveeyo gayambe omukyalo ono Harriet Keza ayambibwe kuba right now ayina abaana bana balina okulabirirwa balina okusoma balina okujjanjabibwa so yalina obuvunaanyizibwa eri abaana katukibanga property ya kitaabwe abaana nga tebagiganuddwamu so nsaba ab'amateeka nsaba bali mu nsonga za family baveeyo omukyalo ng'ayambibwe Harriet Keza asobole okulabika nti property ya mwami we taata w'abaana be abaana nga bagifunamu tugenda batuuza omulundi guli naye newabaawo embeera omukyala twamuyita naga nti akamale kwogera na looya wange kati ebyava mu looya nembeera nga mukwera naye nga simukola ki nga simufuna nali njagadde nga kyama teekawo kibayita mediation mugambye nti munnange kikiwaaki okubeera nti ogaanidde mu nnyumba ey'omukulu ey'omwami Seddo omugenzi Seddo baana be weebali tebagiganyulwamu yennyini omukyala talina kasente kafunamu so nayagala naye nekigaana so engeri gyekiri nti sinza asembayo nsaba abansingako muveeyo omukyalo nayambibwe kibi nnyo okubeera nga omugenzi Seddo gyali abaana be babonaabona ate nga abantu abalala abatamwinaako yadde oluganda batalinaako yadde akakwate be bali mu kuganirwa mu properties ze ziri zaali ntuuyo ze olwobeera n'entuuyo zo abaana bo babateekeddwa okuzifunamu simanyi saawa eno omukazi wattu akola atya okubeezaawo abaana naye kibi nnyo okubeera nti property ye ate balabe bagifunamu ye talina wagifuniramu engeri ya Nupu Komanda engeri ya Stephen Kawesa empyaddako tewali nsonga lwaki abakwasi b'amateeka abali mu nsonga za famire temuvaayo okuyamba omukyalo ono Harriet Keza nsaba buyambi mumuyambe omukyala afuna obwenkanya asobole okuteekinga ova amakaage abaana be nabo basobole okuganira mu ntuuyo za kitaawe omugenzi Seddo ekyo ekyokusalawo omukyalo ono aba yalwawo dda kuba kati bw'abanga asazewo kaakano nga n'emyaka ebbanga liyise aba yalwawo dda so bwe kibanga abaana be tebalinayo babeera teganyulwa sibeta abeera osobola okukola ki adde mu makaage kuba ntuuyo za bba ntuuyo za mwami we nga n'abaana weebali musaayi gw'omugenzi so wabanga bwati bwasazewo Mukama asaba mukulembere wanaabaawo embeera zonna zonna ezimutataaganya tusaba amateeka muveeyo omukyala muyambe afuna obwenkanya